Essula ey'okutaano. Mu ddembe Kristo yatufuula baddembe, kale munywere mulemenga okusibibwa nate mu kikoligo ky'obuddu. Laba, nze Pawulo mbagamba nti bwe munaakomolebwanga, Kristo talibaako kyalibagasa. Era nate ntegeeza buli muntu akomolebwa nti alina ebbanja ery'okukolanga eby'amateeka byonna. Mwawuliddwa eri Kristo, mwabaagala okwewa obutuukirivu mu mateeka. Mugudde okuva mu kisa, kubanga ffe ku bw'Omwoyo olw'okukkiriza tulindirira essuubi ery'obutuukirivu. Kubanga mu Kristo Yesu okukomolebwa tekulina maanyi newakubadde obutakomolebwa, wabula okukkiriza okukola olw'okwagala. Mwali mutambula bulungi, ani yabaziyiza okugonderanga amazima? Okuwemba okwo tekwava eri oyo abayita. Ekizimbulukusa ekitono kizimbulukusa ekitole kyonna. Mbeesiga mmwe mu Mukama waffe nti temulirowooza kigambo kirala. Naye oyo abateganya alibaako omusango gwe ne bw'aliba ani. Naye nze abooluganda, obanga nkyayigiriza okukomolebwa, kiki ekikyanjiganyisa? Kale enkonga ey'omusaalaba ng'evuddewo. Nandyagadde bali abababuguutanya n'okweyawula beeyawule. Kubanga mmwe abooluganda mwayitibwa lwa ddembe, naye eddembe lyammwe liremenga okubeera omubiri kwe guyima, naye olw'okwagala muweerezaganenga mwekka na mwekka. Kubanga amateeka gonna gatuukira mu kigambo kimu, mu kino nti oyagalanga muntu munno nga bwe weeyagala wekka. Naye bwe mulumagana, bwe mulyaŋŋana, mwegenderezenga mulemenga okwemalawo mwekka na mwekka. Naye njogera nti mutambulirenga mu mwoyo, kale temutuukirizenga kwegomba kwa mubiri. Kubanga omubiri gwegomba nga guwakana n'omwoyo, n'omwoyo nga guwakana n'omubiri. Kubanga ebyo byolekanye, mulemenga okukola ebyo bye mwagala. Naye bwe muluŋŋamizibwa omwoyo nga temufugibwa mateeka. Naye ebikolwa by'omubiri bya lwatu bye bino: obwenzi, empitambi, obukaba, okusinza ebifaananyi, okuloga, obulabe, okuyomba, obuggya, obusungu, empaka, okweyawula, okwesalamu, ettima, obutamiivu, ebinyumu n'ebiringa ebyo. Nsooka okubabuulira ku ebyo nga bye nasooka okubabuulira, nti bali abakola ebiringa ebyo tebalisikira bwakabaka bwa Katonda. Naye ebibala by'omwoyo kwe kwagala, okusanyuka, emirembe, okugumiikiriza, ekisa, obulungi, okukkiriza, obuwombeefu, okwegendereza. Ku biringa ebyo tewali mateeka. N'abo aba Kristo Yesu baakomera omubiri wamu n'okukwatibwa n'okwegomba kwagwo. Bwe tuba abalamu ku bw'omwoyo, era tutambulenga ku bw'omwoyo. Tuleme okwenyumiririzanga obwereere nga twesunguwaza ffekka na ffekka, nga tukwatibwa obuggya ffekka na ffekka.